Kyaddaaki kalisolesa gavumenti Beti Oliver Kamya afulumiza alipoota ekwata ku Bulankanya Ensimbi okozesa ofiisi obubi n'okwezibika ensimbi z'abakozi mu kitavu ky'abakozi ki National Social Security Fund mwazuulidde emivuyo egiwera egyavaako ekitongole kino okufiirwa ensimbi eziwera. Okusinziira kwa alipoota eno, minisita w'abakozi Beti yasaba kalisoliiso okunoonyereza ku nsimbi ezisaba mu buwumbi 4 ezaabulankanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo. Okunoonyereza kuno kwesigamizibwa ku nsonga 15 kyokka n'enkulu zezinowammanga. Kuno kwaliko okuduumula ensimbi ezaawera obuwumbi 4 ezivunaanibwa yali ssenkulu wa NSSF Byarugaba bwe yali agula ettaka lya NSSF Nakigalala, n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni ne minisitule y'ebyensimbi bali bakikkiriza. Alipoota era eraga nti ssenkulu wa NSSF yafuna enguzi ey'obuwumbi 3 okuva mu kampuni ya Katiki eyaweebwa omulimu gw'okuzimba amayumba ag'embuya n'azigabana ne bakulu banne mu kitongole kya Akulira. Byarugaba era yalemwa okusasula ensimbi z'akasiimo ez'abakozi ba gavumenti ekimenya amateeka. Byarugaba n'akulira ebyensimbi mu NSSF Stevens Mwanje bakozesa obuwumbi bw'ensimbi 4 okusasula abakozi b'ekitongole abatula ku lukiiko olufuzi abeegoba kye bagamba nti kimenya amateeka. Era kigambibwa nti kaana ezaali wakati wa NSSF n'abakalina ettaka okugenda okuzimbibwa amayumba eribowa emanyiddwa nga Lubowa Housing Project zaali enteeketeeke nga mulimu n'abakulu bano abali baagala okugabana omunyago ng'ensimbi zibaweereddwa. It was also claimed that the managing director had disregarded an investigation that found culpable some managers at the fund for land that the fund had bought at Bakuli. Okusinziira kwa alipoota eno ey'emika 329 kituuliddwa nti ogula ettaka Nakigalala kwamalawo obuwumbi 25 bwokka so obuwumbi 4 nga minisita bwe yategeeza. Bwe kituuse ku nsimbi ezibulankanyizibwa mu kitavu, Kalisolisa agamba nti emivuyo mingi egiri mu kitongole kino okulina abakulu okulemwa okuwabula minisita ne bateekwa n'okusasula abakozi abalekulira ekitongole ensimbi eziwera obuwumbi 4 ekitali mu mateeka. Kati Kamya Ayagala Byarugaba ne banne basasula ensimbi obuwumbi 4 oba si kyo baggulweko emisango. Abantu babiri ku board ne bavaako resign nga beeyagalidde, naye ate nga etteeka teriga nti basasulwe, naye ate nga basasulwa obukadde nga 600 n'eziyitamu. Awo tugambe nti eyabasasula olukadde 600 azizze. Jjukira NSSF ssente z'abakozi si bizinesi, ssente nti gavumenti ekuwadde mukole. Wabula ssentebe w'ekibiina ekigatta ebibiina ebigatta abakozi mu Uganda ki National Union of Trade Unions Wilson Owere agamba nti omusango gw'obuwumbi 4 obwaweebwa abakozi abalekulira gusaana kusibwa ku minisita w'abakozi Beti n'olukiiko lwa NSSF olufuzi kubanga be baba Byarugaba ebiragiro okuwaayo ensimbi zino. Decision eyo akolebwa board nga minisita yalagidde, ate ekikulu nali mu meeting eyo. Mu tteeka erifuga NSSF, etteeka eryo nga liwa minisita obuyinza okulagira bakyuseemu mu mbalirira oba balongooseemu. So awo ne tugamba nti minisita yalina obuyinza, naye era ne tugamba nti etteeka lino liwa minisita obuyinza bungi nnyo ku mbalirira, n'ekyo tusaba Parliament erirowooze okulirongosaamu. Owera agamba nti Byarugaba ne Stevens Mwanje basobola bulungi okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka okuwakanya ekyabasiddwako. Bayinza okubavunaana mu kooti oba bayinza obbalagira okusasula ssente ezo nga IGG bwe yayogedde. Kati boodi yerina okukola ekyo, oba be bankola ensobi be balina okusasula ssente ezo. Ku nsonga eno tuwayizaamu n'abantu ba bulijjo ne bategeeza nti ebikolwa byonna biraga nti Kalisolisa wa gavumenti teyeetengeredde ng'akolera ku ntoli z'abakulu abali mu gavumenti. Bano bagamba tebibuuzo bingi tebiddiddwamu. There was a lot of nepotism okusosola mu mawanga okwali mu NSSF. Sinakumanya nti report ya Kamya erina kyekyogerako. Ekyokuba ekitateekeddwa kwerabirwa nti neno abuse of power yogerwako Kamya gyayogerako yaliwo mabega nga NSSF ekyali wansi wa Minister of Finance. Wateekwa okuba waliwo okutiisibwa okwakoleddwa mu IGG's office okubanga omuntu ontamuteekako nninga ne bagamba muweeyo asasule biliyoni 4. Abatunuulizi b'ensonga era bagamba nti alipoota efulumiziddwa yakuweweeza bannayuganda ku bulimi bwe balina obw'ensimbi zaabwe ezibbibwa mu kitavu awatali akwatibwako. The managing director teyakola yekka,
yayina body yali supervisinga, yayina minister yali supervisinga. Honorable Beti Kamya should speak on about the minister. And this case, I don't mean the Minister of Gender, I mean the Minister of Finance. Kuno sigwe mundi ogusoose abakulu mu kitavu ky'abakozi okubulankanya ensimbi n'okozesa obubi w'ofiisi wabula bonna abazibalagira okuzizza mpawo yali azizizza wadde okugibwako ebyobugagga bye. Robert Mwanje, BBS Telefayina, agesigika.